ebintu Obuganda bye bugenda okusimbako essira muno nga mulimu okubanja gavumenti eya wakati ebintu bya Buganda omuli n'okuzza enkola ya federo nga kwotedde n'okunyweza ebitongole eby'Obwakabaka. Birina okufuna engeri gye biyungibwa so ate nga buli kimu kirekeddwa n'eddembe okutambuza obulungi emirimu gyakyo. N'olwekyo mu biseera by'omu maaso twagala nnyo okussa omulaka ku bakozi mu bitongole byonna eby'Obwakabaka. Okusooka kikulu nnyo okutambulira awamu nabo bategeere enteekateeka ze tujja tuleeta. Omukozi bw'atategeera nteekateeka kiba kizibu nnyo okuzigoberera. Ate n'omutindo ogw'abakozi kikulu, tugambe mu Terefayina oba mu CBS. Omutindo gw'abakozi bwe guba nga mulungi, abawuliriza oba abalabi bafuna ekifaananyi mangu ku ebyo biba bikolebwa mu Bwakabaka oba biba byogerwa. Kamalabyonna emyaka 5 agimazzeko ng'atalaga Obuganda ng'akubiriza abantu okulima emmere ebamala wamu n'okunyikiza enkola ey'emmwanyi terimba. Kyokka ku mulundi guno amaanyi gagenda kuteekebwa mu kulunda. Era kyemuba mulaba nga ngende eyo mu byalo kaweefube w'emmwanyi terimba, abantu 8 ku 100 ndowooza bwe batyo mu Buganda bali mu byalo, era ddala obwavu businga kubeera mu byalo. Kale buli ayogera ku kulwanyisa obwavu alina kusookera ku muntu w'omu kyalo, ate alina kusookera ku kintu omuntu w'omu kyalo ky'asobola okukola. Naye nga twagala nnyo tugenda kutandika mu bbanga tono okunnyikiza ensonga y'okulunda. Ensonga y'okulunda nkulu nnyo kubanga bw'olunda ente oba embuzi oba embizzi oba enkoko, obusa buliikiriza ettaka. Mu kutuukiriza kino, Katikkiro agamba nti singa abantu bonna banayaniriza enteekateeka y'okulunda kyakuyambako okugimusa ettaka eritakyali ggimu. Kaakati bwe ntambudde mu Buganda wano, ekimu ku byendabye ettaka erikaddiye. Buli woyita abantu balekeddaawo okukolera wano we baamanyira we baakulira, bagenda beeyongerayo, abamu bagenda mu ntobazi mu bisaalu nga bagamba nti wano awali ennyumba zaabwe tewakyaddawo mmere kubanga ettaka likaddiye. Kale singa omuntu ayina ente ne bwebeera ente emu gy'alundira awaka, obusa obwo bujja kuliikiriza ettaka. Ate obusa bw'ebisolo n'ebinyonyi kye kigimusa ekyetaagibwa kati mu bulimi okusinga bino ebigimusa bye bakolera mu makolero nakavundira. Kale tugenda kuteeka nnyo omulaka ku kulunda. Twagala omuntu alina omusiri gw'emmwanyi abe n'ente esibirwa awaka kubanga era abantu tebakyalina ttaka we bagenda kulundira magana. Obwakabaka bwakwongera okukwatagana ne bannamikago mu kaweefube okuzzaawo obutonde bw'ensi mu kiseera kino obulabika nga tebufiiriddwako. Temukkiriza kuwaayo bawala bammwe olw'okuzaala abaana ng'abako tebaleese miti, era n'omusumisi mulumbe olumala okusumika omusika n'omukwasa byonna byamukwasa ekiddako kusimba muti. Ebisingawo birindirire mawulire gaffe agaddako omuli Gambuuze ssaako n'agesigika.